Banange era nga bwe mummanyi nti kyenjogera kyenkola maze weeks ebbiri n'okusobamu nga njogereganya ku kya cash flow versus having a lot of fixed assets. Nti at a certain age bracket, increase your cash flow. And I don't mean reduce onto the assets. Sitegeza nti kendeza ku assets, naye increase your cash flow, okuyingiza sente za cash. Kasooli ono twamusimba nambalaga nga tumusimba emyezi ebiri emabega. Gigenda akukyale kukunuukiriza. Naye mumulaba ekika kino hybrid, akula mangu, aweeka omunwe gumu ebiri esatu, gumu ebiri, wuuyo yenna mulaba. Yes? Kasooli ono kino kyembagamba ekya cash flow. Zino eka ziri 40. Eka emu kono hybrid bwe manjagadde kujjamu mmere ya nte, eka emu evaamu tani nga 16 ku 2. Bwe manjagadde kujjamu kasooli ono owa bulijjo aliibwa abantu, yes, eka emu evaamu tani nga 3. Kati gwe kubisaamu wano bayitawo Olusanja, zino ziri acres 40, kati gwe kubisaamu mu myezi 3 eginatuukira nga onatuuse okuvaamu nga maize silage. Ekiro ya maize silage ya siringisi 3. Kati gwe kubisaamu tani ziri 16 ku siringisi 3 ng'omaze omukola maize silage. Oba kubisaamu kasooli ali ku 110 enempeke. So abantu tutegeere ekintu kino kyembayigiriza ekya cash flow. Nze gye nkomye okugenda okula nga ngenda waggulu, gye ŋŋenze nga ntegeera okunyumunguzaamu ssente, okubeera n'ebintu ebikalu naye ng'olina ne by'onyumunguzaamu ssente ez'amangu mangu, nga bwe mbaga gy'okoma okula gy'okoma okusinga okwetaaga cash. Oba nze nsobodde okulima kasooli ono oba sisobodde, ne bwe mpangisaawo era mba njolase, naye tekinnetaagisa kupangisaawo. Ne bwe nfuna ba partners benkola nabo, ono ye cash flow nga bwe mubalaze. Kati gwe tunuulira ekitundu kino kyonna, kati tugende kwoli kasooli omulala ali eri Makukuba, nazo ekazi ezisukka mu 25. Kyekyo kyempita cash flow. Abantu bategeere nti bw'obanga oli mu Uganda, ddala tuli mu global economy, naye kati NSSF bwetuwa ssente ezo versus okugula bonds, versus okugula treasury bills, versus okuteeka ssente mu real estates, versus okuteeka mu bintu ebirala okugula gold. Manya ekintu Katonda ensi yammwe kye yakiwa egirina comparative advantage. Ugandans okugyako abatuuse be batuuse, to investing nga ali e Singapore, to investing nga ali e Dubai, to investing nga ali ku New York Stock Exchange, nga Katonda yatuwa ettaka lyaffe eddungi bwe riti. Ne tulirekawo kasooli n'abula ne tutandika okuimportinga omuceere gw'Abachina ogwa plastic. Kasooli n'abula enkoko, abalunda enkoko, kasooli n'abula maize brand n'abula. N'abaana okudda mu masomero ne batandika obbawa obumere obutono. Kubanga ba-investor ba wano bategedde reciprocant mwe balina okuinvestinga, bategedde tulina kuinvestinga mu kino, naye ng'ebitandikirwako ebiri basic bibalemye, tebabitegeera wadde birimu ssente. Kati kane nesekerako. Kati wano Makukuba eka ziri 25 n'omusobyo za kasooli. Wansi eriyo emiti gya kalitunsi gye nasimbamu. Emiti gya kalitunsi long term or medium term, kasooli short term. Cash flow. Kati oli kasooli mumulabye mu Lusanja nga namwe emiti mwegiri. Kati ono kasooli wuuyo aweese, oli asembayo ku lusozi yasimbibwa luvannyuma naye agenda kuweeka. Kati zizino acres 25. Kyekyo kye mbagamba nze kyenjogera kyenkola. Mbagambye nti Katonda nga yatuwa eggwanga lyaffe nga ddungi,
abantu abalala ba investing ebintu ebirala ebiri sophisticated n'ebiri bitya n'abasobola okuinvestinga mu bintu nga bino abaana baffe mu masomero basobola okuba nga balina emmere babasaba school fees miliyoni 2.5 ne mukaayana naye akawunga amasomero gakagula 2,000 olw'okubanga tekalimika abantu tebakalima buli muntu yagala genda kuyola ngatto nkadde second hand shoes na buli kimu okuva wabweru na kuimportinga mukyere nze sikugamba nti va mu kyoliko nze nkulaga bulazi kati nkulaze zino acres 25 mba kukulaga ziri eri 40 kyekyo kyempita cash flow sogera kyesikola emiti gigiri emabega gyegiri long term ate asset zizo takalino takalyange sipangise sikoletya assets nina ne cash flow emyezi 3 ena nja kuba nga njola sente zange bwe bukulu obwo bwe nagambye okuimprovinga cash flow kyekyo